Yes, for ADTV gimbandiza kade kane muli mutya mwena mwasibye mutya ngenda kubasaba musubscribe ngate munyigene kade onambane updates eziba zitambula okwetolebwa nga lya Uganda ngenda kubasaba mumpere video eno ka like ne comment section weri abakawetera mu comment section agasigala odi followinga Embaga Kayima ne musajja mukulu oyo omwami wo mupyo omulenzi we ndoze walengera munange kefuana jukira olwo abadde yalwala akabina n'akabina kagenze kakola ki kabina kagenze kaona esa yonna mulinde embaga bana abantu tebasobola Kayima agenze ku social media platforms ez'enjawulo n'ateekanga gamba nti munange embaga ye essaawa yonna okuva anakati egenda kuba ekola ki egenda kuba eruma onagamba nti ayagala kulumyawo bonna abamwesibyeko mbu ali ebisiike biki bikyagamba nti nno ye yamanye obulamu bubwe agamba nti waliwo n'omu ajja kukola ki ajja kumutegerera oba avunde si mwana wa nnyoko si mwana wa nnyammwe si mwana wa bakitammwe bannaye obusungu bungi ndowooza olengera abamu ku mikwano gye n'oyo mwana yayonooneka naye kati alina gwe yafuna naye muna wa Dereki naye alina gwe yakola ki alina naye gwe yafuna UK eyo kugambe beeyagala okufaako obufi Kayima ye embaga limayo yagatambula ku social media embaga bagamba nti omwaka guno ogwa 2023 nga guggwako embaga yejja kubaawo bana abantu bekubira ddala embaga ne mutatu ne bagenda ne bakola ki ne babagatta ebya ddala babikolera ddala era bambi baga Kayima mugirinde mujja kubanga mubimanya byonna ngenda kubasa musubscribe nga temunyigende kati nga munnange essaawa yonna omwaka guno gwa 2023 bagenda kuba confirming dates nakufune mbu bali mu meeting munnange bali mu meeting zaki za mukolo munaye mulinde ennaku z'omwezi ez'enkomeredde eziri officially tujja kuba tumanya embaga naku lwe naakola kirwe n'abaawo nenga yaguno omwaka gwa 2023 Kayima bw'ati bwagambye aye bali mu meeting bali mu kuteekateeka munange bali mu kwogera n'abapaatiri abanaabagatta bana kibaswala bantu kibaswala ebyaddala ebiri serious ngemusuubwa akabina kaali kamuluma jjukira ebbanga eriseema kaali kamuluma ne kagenze kakalaba nebiseesinga kasita olwala bafa okola nga bakola ki nga bakujjanjaba nga owona bulungi nnyo ekyo kaatera ng'oddayo ensonga nti oba olidde omusimbi gwabwe bakuwa $1 nga mutwalo mulamba ne bakujjanjaba ogwadula bukadde nga 3 ne bakujjanjaba era oba olina okuddayo kwebisa ebisinga bagamba nti oba olina okukola ki oba olina okukola bye bagamba kuba oba okkiriza omusimbi gwabwe bawakkiriza okubegattamu weziba 50 weziba 50 eza $1 zaabwe z'oba otutte jjukira ebiseesinga bagamba nti buli mwezi bakuwa mu $15,000 eza $1 bukadde nga 15 kati bw'oba olwadde bakuwa omutwalo nga mulamba ne bagamba ogenda okole ki bakujjanjaba okole ki owune Kayima yakkiriza neyegatta mu kigulupu kyo newankubadde yeewakana ne bannayuganda bakimanya dda kuba ne byakolakola byonna biraga nti mwaleko kati wundi saasi agamba nti embaga ye inaatira n'omuntu we gwe yakola ki gwe yafuna kisaasi no ye kati kugamba yeeyisanga ki ng'amazale oba ng'omukazi kati kyali kyekiri awo ebbali ekyambadde ekooti eya buraka kyekibaki nzolengera pini zayambala ennaku zino matu ndoza omulengera obugoye bwayambala obuvaazi bwe yeesala bannange bagita fa ADTV kitemusiba emikolo gyagenda kubalangirira essaawa yonna ennaku z'omwezi eziri officially mbaagala nnyo fa ADTV stay on YouTube platform mwera